abatuuze ku kyalo ntiina mu ggombolola ya Mayuge baguddemu ekyekangu oluvannyuma lw'abantu abasoma 40 ku kabenje bataano ne bafa nga bafa okuziika kiddita ate esomba ebikajjo na lwenda ataano mu MV okulemera omugobo waayo tunga wansi emipiira egitunula waggulu babaire bava mu kuziika ayo batusha lukaserenga motoka ya ndoze batali kusiba abantu bagwa motoka yefuula balumwike tubalumisa bona bagiye mu madwaliro anomuwendo gw'abantu abagiye okufa kandi kutegerekeka Swaibu Mukoye ssente bw'ekyalo Buulya ategeeza nti badde bava kuziika mu tawuni kansi Magamaga wabula mukubidde essimu nti abantu abadde bava okuziika bagudde kabenje era bataano bafo okutuuka Buulya okuba tulina kiramanya abantu bana okutuuka gano kituufu abantu bafiire kuba yali babaireko abantu 6 ze mukulowooza okwange abantu 6 aye abantu abafumbe bangi betukusuubira nga era bafiire Mukuya agamba nti emmotoka egudde kabenje Abdo kaali emuyigula mutuze ku kyalo kakono mu ggombolola y'Ebanyiro wabula abadde avuga emmotoka eno mulemedi bw'atyo negwa wansi empita n'ekitunula waggulu kubiriza abadriva obuvugiza ekimama kikintu kirungi obulamu bw'abantu butwale nga kikulu abantu bayive bafunire kitalo eno Mukuya agamba nti baliva kuzikirako nanyini emmotoka eno Abdu kaali emuyigulu yafiiddwa mulamu w'Emagamaga wabula mukudde yafunidde akabenje vuyire yakuziika bafunirwa munaife olw'omusiraamu waife embaalo wa muzeeyi Kalimu ejjiro twamuziika Magamaga katalapeerabiremu maze bulungi okuziika nga banaife batandika kwamba baliko abantu 6 bava gundi saidi da kali Mayuge bava kuziika Magamaga gundi Kalimu yafiirirwa gundi mulamu we Stephen Kamira ssente w'e Magunga ategeeza nti badde bali mu katawuni k'Embale bamukubira essimu nabategeeza nti abantu bagudde kabenje ng'obuzivudde ku ddereeva adduse yantuse wano nga mazima gena abantu babitirivu ino abafiire era nga babangi bakoseibwa aye driver agifugiisa kimama kibino bannaife bafunye ebisaga abandi bakutwika emigulu migongo abandi bafiirirewo driver alumwike ayi tusaba badriver abavuga motoka ebikaado lekere kuvuga kimama kuba akabenje kano kavire kuvuga speed aladde Mayuge Hajira Ramadhan Walugembe ategeeza nti abantu abasoma 40 bakoseddwa abenyesa amagulu n'emikono Walugembe agamba nti abakoseddwa batwalira mu malwaliro ag'enjawulo kuli Mayuge Center for ngendo lumaze okubakolako ne babongerayo malwaliro okuli Ejjinja ne Mulago Polisi kyerinawo kati nti abantu balumizirwa ino era bali mu bulwaliro buli okumpi wano n'amalwaliro agali e Mayuge tweyanza mu polisi etuukirewo yabanga esobera okukola kikubandolinga ki ensonga eyo Ramadhan Bukusi ssente w'eggombolola y'Emanyiro yenyamidde olw'abantu abakozesa emmotoka esomba ebikajjo okubatambuza abantu banaife bano bagiire kuloole ettaka ya bikaado David Kibuuka yakusakidde eggulu nkula Bukedde TV